atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abawango obwangwa mu bwangire bwabwo ndi ekitangala nsindika ekitangala ndi kwagala nsindikira okwagala ndi muwanguzi nsindikira obuwanguzi bagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakikaana mwina abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne awabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo wetutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Abagalwa akaseera kano nsaba njogere ku lunaku lwa Ssekukkulu nga njagala ndubategeeze nti lwe lunaku olw'okuzaalibwa kw'omwana w'omuntu nga Katonda era ngenda kubeera nga mbagezaako okulaba nga mbamanyisa n'okubalaga kiki ddala ekituufu ekiri mu lunaku luno mu lunaku olwo lwe tukuza buli mwaka ogw'ekkumi. Lwaki njogera omwaka ogw'ekkumi? Ekigambo dek mu Luroma kitegeeza kkumi era nga ku lunaku olwo lwe bagambirako lunaku lwa kuzaalibwa bwa muntu. Lwaki mu mwezi ogw'ekkumi? Kubanga kkumi atuddemu emu ne ziro. Emu ne ziro, emu yeekola obwa Ssaalongo, ziro neekola obwa Nnaalongo. Ekyo nakyo kiyina ensonga awo. Naye era njagala nkozeseeko ku bigambo ebiva mu byawandiikibwa ebibuzaabuza ensi eno era ebibaleeta kaamunguluze we babiwuliriza ne batategeera kiki kye bitegeeza. Abagalwa, tugende mu Yokaana oba amanyikiddwa nga John M. Egamba bw'eti: mu lubereberye waaliwo ekigambo, era kigambo yali ne Katonda, era kigambo yali Katonda. Kigambo yafuna omubiri era n'atuula mu ffe. Abagalwa, okuzaalibwa kwaffe kw'omubiri kubeera kubbulukuka kwa Katonda mu mibiri gyaffe. Jjukira, toli mubiri naye oli mwoyo. Kati okuzaalibwako mukadde we bakusindikira bwe bati omwoyo we guyingirira omubiri gwo. Era ekikkoowe ky'osooka okussa mu bwamukasa kwe kuyingira kw'omwoyo gwo mu mubiri ogwo oba mu kyombo. Okitegera? Era okubbulukuka kw'omwoyo mu mubiri kwe kulaga obutukuvu obw'ekikula kyaffe ekituufu, ekitali kyombo kyokka, kya muntu naye eky'ebisolo ne buli kintu kyonna ky'olaba kituddemu omwoyo oba emyoyo ne we zibeera njazi. So Katonda ayambala omubiri, gwe nange n'abo gw'ozaala n'abo bonna b'olaba abazaalibwa bonna bayambala omubiri. Katonda y'abeera ayambala omubiri kubanga Katonda atudde mu bw'omwoyo. Era y'ensonga lwaki mulaba nti omwana w'azaalibwa bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bamusonako asobole okubeera nga ssa. Ekikkoowe kyasooka okussa mu lubereberye
n'akaabamu n'okukaabamu awo kye kiraga nti omwoyo guyingiddemu so teguyingira nga ali mu lubuto. Naye ekyo tekitegeeza kubeera nga towa kitiibwa ate mubiri gwo, kubanga omubiri guno bwe guyina okubeera nga gusikizibwa amaanyi aga Katonda okuleeta eggulu ku nsi. Era olunaku omwana w'azaalibwa Katonda waayambala ennyama. Era olunaku olwa Ssekukkulu lubeera lulaga nti Katonda oba omwana w'omuntu azaaliddwa nga Katonda. Kino kiri eri buli kinnoomu, si muntu omu. Buli kimu, it is just a metaphor and symbology eya buli kinnoomu. Buli kintu kyonna ekyayogerebwa ku muganda waffe Yesu kisoboka era kiri ku buli kinnoomu. Okujja kwa Katonda mu nnyama n'okuzuula kwe nti Katonda kwe kuzaalibwa, kwe kuleetawo okuzaalibwa kwa Katonda. Katonda w'abeera ajja okuzaalibwa mu nnyama ayita wansi. Ate omwana w'omuntu oba Katonda ali mu nnyama okujjukira obwa Katonda bwe azaalibwa kuyita waggulu akawompo. Omuntu ow'omu maaso gwe tuyita omulongowo n'ayambala ennyama yo. Okitegera? N'ayambala ennyama yo. Era okugereesa oba ebyawandiikibwa ebigambibwa nti ebya taata byange oba eby'omwana bya taata n'ebya taata bya mwana kiviira ddala mu kakunizo ak'omwoyo okubeera nga kabeeramu amaanyi g'omuzimu. Kubanga batambulira wamu. Katonda w'azaalibwa akuza omuzimu. Era waakuza omuzimu agukuza n'amagezi. Waagukuza n'amagezi omuzimu gusigala nga guvudde mu nnyama ne gusigala mukadde ako ne we abeerawo yazaalibwa. Then Katonda n'addayo mu nsibuko y'obutonzi bwonna nga gw'omwoyo. Paka waalitegeera omuzimu guno we gulitegeera nti nno ye Katonda w'ensi ye. Katonda n'ayambala ennyama y'omuntu. Amayengo gano ag'okwagala ge gazaalibwa ku lunaku olwo. Era y'ensonga lwaki mu lunaku olw'24 ekimanyikiddwa nga Solstice enjuba yeetengerera okumala ennaku 2 n'ekitundu. Mu kwetengerera okumala ennaku 2 n'ekitundu eddamu n'etambula, naye nga kiraga okuzaalibwa okw'omwana w'omuntu okuddayo okubeera ng'afaanagana n'amayengo agafaanagana enjuba. Ekitudde mu mutima gwo kifaanana enjuba kubanga atudde mu wa taata Tonda wano we tuli ye jjajjaffe Kiwanuka. Okitegera? Y'ensonga lwaki ebya taata bibyo n'eby'omwana bya taata kubanga bali bumu.
tewaliwo asobola bakola ki kubaawula nze naawe na buli kinnoomu. Okitegera? So mu nsi tuyina okuzaalibwa kwa biti bibiri. Okuzaalibwa Katonda wayambala ennyama ng'omwoyo nga guyambala amaanyi g'omubiri. N'okuzaalibwa okwokubiri omutukuvu akutuddemu w'omutegeera nti ye Katonda. Mu ngeri eno ogwe ng'omuntu n'ozaalibwa nga Katonda, kwe kuzaalibwa okwokubiri. Omwoyo abadde wagguluwo Katonda wo n'ayambala ennyama n'oleeta eggulu ku nsi, kwe kuzaalibwa okwokubiri. Era okuzaalibwa kwa Katonda kw'omuntu okufuuka Katonda kwe kujjukirwa mu lunaku olwa 25. Kubanga jjukira kalenda ey'emabega gyali emyezi 13. Era nga buli mwezi gwali guyina ennaku 28. Nga omwezi ogw'olubereberye gwa Maachi, era ekigambo Maachi kitegeeza 1. Naye batuteeka ki ku mutwe okubeera nga buli kintu kyonna kyafuulibwa kifuula nnenge? Oyita otya 3 ahe n'ogimanya, oyita otya emu ahe n'ogiyita 3. Omwezi ogw'e12 deke kitegeeza 10, ate ogiyita otya 12? Novemba kitegeeza gwa 9. Nov. Oct kitegeeza 8. Kati ate 8 ate lwaki obeera ogiyita 10? Abaganda bafe ab'ekizikiza baleeta ekizikiza basobole okubeera nga batubikka ku bwongo, tuleme kubeera nga tutegeera amazima gaffe. Amazima gaffe gatufuula ab'eddembe. Amazima kye ki? Amazima kwe kutegeera nti ye ggwe Katonda. Era ozaalibwa mu nnyama paka w'olitegeera nti ye ggwe Katonda w'ensi yo, era ye ggwe Sitaani w'ensi yo. Kye kizikiza omulongooli gw'otambirira. Era olunaku lwa Ssekukkulu oba lwe tuyita Christmas lwe lunaku omwana w'omuntu waafuna okutegeera n'okumanya nti ye Katonda w'ensi ye. Manyi bantu bangi akizibatowerera, era abantu bangi abalowooza nti ekigambo Tonda n'ekigambo Katonda nti Katonda kyamaanyi nnyo okusinga Tonda. Nedda. Ekigambo Katonda kiva mu Tonda, ekitegeeza nti taata wa Katonda y'abeera Tonda. Ye taata waffe ffenna. Mu ttonde lye yali tugabanyizaako ffenna. Okitegera? So okuzaalibwa kwa Katonda mu mubiri kuyita wansi mu bamaama baffe. Nga naawe obadde toddaawo n'olowooza nti oli musajja nti tozaalanga kw'ozadde. Mwawulira wano mu bbaluwa gye nasoma emabega ngamba nti nno abasinga abasajja abayitibwa kati abasajja mu bulamu obw'emabega mwali bakazi. Abayitibwa abakazi essaawa zino mu bulamu obw'emabega mwali basajja. Era ne mbagamba Abaganda mukaabira baganda bammwe abattibwa eruweero, naye nabalengeza ne mbagamba mmwe abaakola ekisinde kya People Power mulowooza baani?
bebeeruwira abattibwa. Kyannaku nti baali tebanaba kubeera nga bamayiza life plans zaabwe engeri we baali baziteeseteese. Naye kati weebali lwaki tetwesonyiwa ne tusobola okubeera nga tufoojinga, kubanga death is an illusion, kirooto. Buli katonda w'atamanyi nti ye katonda abeera mu kirooto. Era ebiseera ebisinga ebirooto byo by'ofuna bye bibeera ebya ddala, kubanga buli w'obeera nga weebase omwoyo go tegwebaka gutambula mu bifo eby'enjawulo n'okufuna amagezi ag'enjawulo n'okukola emikolo egy'enjawulo, kubanga bateekateeka mubiri guno gusobole okubeera nga guyingizibwa eggulu ku nsi, kubanga mwoyo atuukiridde. Omwoyo atudde mu bwataata Kiwanuka, muzimu atudde mu bwa Ssaalongo Musoke. Kati bakuza obwamukasa okubeera nga bukola ki? Nga buyingira mu nnyama. Era ebirabo eby'abagezigezi abasatu babijjira ddala mu busatu obw'obwa Katonda, nga mwe muli obwamusoke. Nkubuuza, w'ozaala omwana abeera tassa mukka gwe? Nga babujja mu bwa Kiwanuka, omwana gw'oba ozadde tabeera na temperature ye, nga babujja mu mwabukasa. Omwana gw'oba ozadde tabeera na musaayi gwe oba tabeera na mazzi ge. Be bagenyi abasatu oba abagezigezi abasatu. It's just a metaphor. Kye baali bagezaako okulaba nga babasiigira akazigo. Naye baganda baffe baabifuluma ne babiteeka wabweru, ne balowooza nti olugero luno teruli mu mibiri gyaffe, naye buli kintu kyonna kiri mu nda yaffe. Okukomawo kwa bulamu mu bulamu bwaffe ge mazzi agamanyikiddwa nga Golden Mountain agatuula oba agakolebwa mu bwongo obwo. N'amata agamubisi, n'amata amanya amazzi agalinganga amata n'omubisi gw'enjuki agatambula amagumba 33 ne gatuuka mu kiwato ewali akakulenge akakola ensi, era nga weewali amagombe. Yensonga lwaki we tubeera tulongoosa amagombe ago obanga gatereezebwa, wabeerawo embeera ez'enjawulo, naddala abakola ebyombo ababeera tebakoze. Era olaba nti ogenda n'obikka omutanda n'omubikkira mu bwa Walumbe, then n'ogenda ewalusi n'omubikkira mu bwa Bulamu. Bulamu tebamubikkira ttanda, eyo babikkirayo Ssaalongo mu bwa Walumbe Kabaka. Mu bwa Bulamu olina mubikkira Walusi, kubanga Walusi we watudde omwenda ogukola omwenda gw'ebitonde byonna ebitudde ku sseŋŋendo eno. Okitegeera? So olina okutegeera omwagalwa, olunaku lwe bakugamba nti lwa kuzaalibwa kwa mwana wa Katonda, kituufu kuzaalibwa kwa mwana wa Katonda, naye ye gwenze naawe. Naye ku lunaku olwo omwana we yazuula nti ye Katonda, kubanga ebya taata we bibye. Ensonga lwaki babagamba mu byawandiikibwa, nze ne taata wange tuli kimu, era nava wa taata wange era nenzija mu nsi eno, ndiva mu nsi eno nenzira ewa taata wange. Oli mwoyo
omwoyo ogutudde mu bwakiwanuka muliro. Omuliro guno we guva mu nnyama, omuzimu gusigalawo ne gukuuma ekifo oba lifetime eyo gy'obaddemu ng'Omuganda, omwoyo ne guddayo, era ebiseera ebisinga omuzimu guno gubeera tegumanyi nti gulina n'omwoyo. So omwoyo guddayo ne gwegatta wamu ne Katonda nga ye Taata kiwanuka mu bwakiwanuka, kubanga yatudde mu bwattonda wano. Yensonga lwaki babagamba nti ŋŋenda eri Taata, kubanga Taata wonnene okusinga nze. Gwe wenkana n'enjuba eyo gy'olaba mu bbanga. Baganda baffe baateekawo embeera ey'okukyayisa obutonzi, ne batandika okubeera nga basala abaana baffe nga bakwata emitima ne bagisonga eri enjuba, ne bagamba nti no paganism, nti baali bakikola. Enjuba yali abalagidde okubeera nga basala abaana. Ke yali alagidde. Jjajjaffe Kiwanuka, Ssaalongo Kiwanuka ne maama Nabawanuka tatulagirangako kubeera nga tusala emitima gy'abaana baffe nti tumuwanikire mu bbanga. Bwali bwewussa bwaffe ng'abaana b'abantu, n'obubuyabuya bwaffe, n'okusobola okubeera nga tuwuddiisa abalala, okulowoozesa Katonda waffe, okulowooza Taata waffe akola obwakatonda obwawamu ffenna mu butonzi bwonna, nti yasaba abaana abo okubeera nga babasaddaaka ekintu eky'obulimba. Jjukira waliwo amaanyi ag'ekizikiza ageekweka mu maanyi g'abajjajjaffe, mu mannya g'abajjajjaffe, ne gabeera nga gakola ebintu ebyambyone. Lubaale omutuufu atudde mu kitangaala taloga, lubaale omutuufu tasala musaayi. Abaganda nziramu mutera okusala omusaayi ne muteeka mu mayembe nti simanyi mwina that ego explanation egamba nti simanyi omujaasi alina okutta. Ani yagamba? Yensonga lwaki olina okuteeka mu jjembe. Nedda ssebo, nedda nnyabo. Amayembe amatuufu ag'ekitangaala tegateekebwamu musaayi. Era woobeera nga mbadde mukikola, mukirekeraawo. Lubaale omutuufu talaba mulengejjo. Lubaale omutuufu tatta, kubanga naye muzzukulu we oyo gw'oyagala okubeera ng'otuusaako obulabe. Lubaale omutuufu akulaakulanya amaanyi ag'obumu, amaanyi agategeera nti oli mwoyo n'ejjinja eryo ly'olaba mwoyo, n'omuti ogwo gw'olaba mwoyo, na buli kinnoomu Katonda. Era n'ekizikiza kyo ky'oyita Sitaani nakyo Katonda. Tokirwanyisa. Tolwanyisa kizikiza kyo, naye kiwambaatire osobole okubeera nga okiwonya. Nziramu okubajjukiza, mulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga lino Uganda, mu bakulembeze abatuddemu embeera etasanyusa buli kinnoomu. Naye mumanye nti nno ndabirwamu ebalaga obukulembeze bwammwe mwe mwalina emabega. Mu ngeri eno, ekyo kye mulaba mu abo mukiwambaatire, mutegeere nti naye Katonda awona, oba Katonda akyali muto. Mwewonye. W'otegeera ekyo obeera tokyaddamu kusalira musango, kubanga naawe wakikolako. Okitegera? Naawe obeera wakikolako. Saba ekisonyiwo, kola omukolo ogwa jjajjaffe Namuzinda ogwa buli lunaku, nga otaddewo kando koowoola jjajjaffe Namuzinda. Buli lunaku ogambe nga jjajjaffe Namuzinda nsaba osiime okkirize obeerewo nga nkola omukolo gw'okusaba ekisonyiwo. Nsaba ekisonyiwo okulaba byonna bye nze nkola mu lugendo lwa Katonda bwange emabega kati ne maaso.
nsaba ekisonyi okulw'ebyo byonna bye nze nkola ku lw'omwoyo wange emabega kati ne maaso nsaba ekisonyi okulw'ebyo byonna bye nze nkola eri abalala n'eyinze kennyini emabega kati ne maaso nsaba ekisonyi ku lw'abo bonna be nnumizza mu lugendo lwa Katonda bwange emabega kati ne maaso era nange nsonyiwa abo bonna abannumizza mu lugendo lwa Katonda wange emabega kati ne maaso nange neesonyiwa emabega kati ne maaso bikkiririzeemu mu kubikkiririzaamu kye kigenda okubeera nga kikuyamba okweggyako olubengo olwo lwe baakugamba kubanga olubengo ly'ensobi zo ez'ekizikiza ezikola ekitambo kyo ekitambo ekyo eky'omulongo omuddugavu agattaganya n'akola ekitambo ky'ekika yeggwe kennyini abeera yeggwe mulongo omwenzi ku lw'ensobi ze ez'obulamu obwo obw'emabega naye kino tekikufuula nti toli mutukuvu oli mutukuvu naye tegeera oyige omanye nti lino ssomero tewaliiwo nsobi yonna gy'oba okoze naye buli kintu kyonna ky'oba okoze manya nti libeera ssomero oyige mu nsobi ezo osobole okubeera nga ofuuka the best version of you ofuuka oyo aleeta eggulu ku nsi okitegera y'ensonga lwaki mu byawandiiko baba bagamba nti taata wa Dawudi oyo amanyikiddwa nga Yese era gwe bagamba nti oba gwe bawandiika mu bitabo ne bagamba nti yayita Dawudi omwana wa Katonda ate Dawudi nga ye muzzukulu owa Katonda oba nkinyonyodde bulungi kiri nti the offspring David is called the son of God omuzzukulu wa Katonda amanyikiddwa nga omwana wa Katonda okitegera ekigambo Jesse kitegeeza ndi I am kitegeeza omwenda ogukola obutonzi ffe ng'Abaganda kyekigambo Jesse okitegera so tudde mu nda yaffe tweddiza obusika bwaffe tumanye nti yeffe Katonda gwe tuzze tunoonya Katonda tali wabweruwo naye Katonda ali mu ndaayo kino nkyogera era nkiddamu okukikkaatiriza Katonda ali mu ndaayo era Katonda erinnya lye yendi y'ensonga lwaki n'oyo yenna ali mu mbeera yenna gy'aba alimu akkiriza nti yendi ne yeerangiirako n'ebyo ebiri negativu eri ye ng'okozesa ekigambo ndi ne weerangiirako ekigambo kyonna ekiri negativu bwavu bulwadde gwe kennyini obeera weetondako amaanyi g'obwataata bwo obukutuddemu buzaale ekyo ky'obeera otonze ng'okozesa amaanyi ga Katonda agakola omwenda agakola obusirikitu obukola obutonzi bwonna okitegera so mu ngeri eno njagala mbategeeze olunaku olwa Ssekukkulu mu bujjuvu kwe kuzaalibwa kwa mwana amanya omuntu ng'azaalibwa nga Katonda kubanga buli w'ozaalibwa Katonda azaalibwa ng'omuntu
naye ku lunaku olwa Ssekukkulu we tujjukira abazadde abatuzaala nga ye taata Kiwanuka ne maama Nattimba, kwe kubeera okuzaalibwa kw'omwana w'omuntu okuva mu nnyama y'eddize omubiri gwa Kibirizimu ogwo akaali akabonero akaaleetebwa muganda waffe Yesu nti tuyina naffe obusobozi okufuna omubiri ogwo ogwa Kibirizimu ogw'okuwangula emagombe ne tuva mu mayengo ag'emitendera egya wansi ne tubeera nga tuyimusibwa tudda mu nsi ey'emitendera egya waggulu, awo kwe bakuyita okuwangula amagombe. Y'ensi ensuubize gye twajja okubeera nga tutonda, naye teri wabweru wa wano, tugitondera wano. Twajja kuleeta ggulu ku nsi kubanga eggulu already omwoyo gwaffe lugibeeramu, naye akakunizo kali oyina okuleeta eggulu mu nnyama. Y'ensonga lwaki woofa nga tomanyi kino era osigala obonaabona. Y'ensonga lwaki mulaba emizimu nga gikomawo gikaaba gye gitaakola nsonga, kubanga giba girina ekkomo mu ndaba yaagyo. Mukole ensonga za lubaale, mukole ebyo bye birina okubeera nga bikolebwa buli lunaku. Buli w'oba ogenda okuzuukuka okuva ewaka, gamba omwoyo omutukuvu omugambe, olunaku olwaleero nsaba ontambulize mu kitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu, ontambulize mu nteekateeka yaffe entukuvu, kubanga nga tondawa kubeera ng'ojja mu nnyama eno wateekateeka ebyo by'olina okubeera ng'oyitamu. Musabe buli lunaku omugambe, buli w'onaamugambanga, buli w'omunaamugambanga ajja kubeera ng'akuteekanga mu kkubo eryo ettukuvu eryabaleeta. Mu ngeri eno osobole okubeera nga otambulira mu kkubo eggolokofu erinaakutuusa mu bwasse wamala, otikkibwe ng'omwoyo. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.